nze ndi musanyusa oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki nze bwompita nzija nenkusanyusiza abantu era wano nayitiddwa kusanyusa sisobola kusosola bannayuganda ebyobukuzi ebyobukulembeze byabwe n'obufuzi byabwe byabwe nze omulimu gwange kusanyusa bonna bwoba okuŋŋanyiza oba kuŋŋanyiza n'ompita nti basanyuse nga mbatandikira oba okitegeera ebikwatagala londo ono londo oli sebinkwatagala atutandikira awo Eddy Kenzo Festival. Eddy Kenzo Festival etuuse. Enteekateeka zituuseewa. Enteekateeka nnungi nnyo. Tuyina abagenyi batandise dda okwesunga international artists so nga n'abeeka nabo beetegese bulungi. Mikwano gyange abawagizi bange ab'enjawulo nabo beetegese bulungi. Kitugamba tuli excited. I'm so excited about it. Okay. Tujjukira wali otegese Eddy Kenzo Festival ne wajjako n'eyimiriramu ekyakukosa nnyo. Kyankosesa. Kyova olaba katwayongezaayo. Okay. Mu Eddy Kenzo Festival activities ezigenda okubeeramu. Tugenda kubeera na activities nyingi nnyo nnyo nnyo. Tuyina embalaasi, tuyina emyasi, tuyina biki, tuyina ebyesuubo, tuyina manyonyi, tuyina bingi ebyokulya okusingira ddala nze njagala nnyo okulya. So ebyokulya bigenda kubeerayo bingi tomoni. Okay. Abantu abatulaba mu bitundu mu nsi yonna abaagala okujja mu Eddy Kenzo Festival like bw'oba omuntu omusinga aba asuubire ki kyaba yeesunga sanyu okulaba ku bantu, okulaba ku bintu ebigenda okutusanyusa, okulaba ku bayimbi ba Uganda abakyasinze obunene abagenda okuba nga batwentertaininga. Nange kennyini sinaba kuyimbira abantu bange for long time, so kigenda kubeera kirungi nnyo nga ndi mu maaso g'abawagizi bange abaludde okundabako nga mbasanyusa amasiro. Okay. So Eddy Kenzo njagala twogereko ku nsonga ya General Muhoozi yavaayo on his birthday n'agamba nti agenda kuyambako abavubuka, ekisooka okuyita mu byemizannyo, ekyokubiri okuyita mu entertainment. Ensonga eyo gyogerako ki? Nze kennyini ndi muntu wa byamizannyo ate ndi wa entertainment. Oba okimanyi nina abavubuka bendabirira kubeera ddala kuba emyaka 7 mpaka ku myaka 18 nga nsobodde okuyitumula abavubuka era ne mbajja ku level ey'ewansi ne mbatuusa ne ku national team ne mu clubs nga nnyambako ku baana ba ghetto. Kati bwe mpulira omuntu ng'avudde nakuba omulanga ng'agamba okuyamba ku sports okuyamba ku entertainment mwende olwo okimanyi mu entertainment nkwete ku baghetto kids nkwete ku baana abavubuka ab'enjawulo abaana abawansi abatalina nnyo buyambi nabo osobodde okupapaka ne basitula ne mbatuusaako eno. So ndi muntu ayagala ennyo enkulaakulana mu byemizannyo n'entertainment. So bwe mpulira endowooza eyo ensanyusa enkolera mpulira essanyu okuba mmanya nti awo tulina at least osobola okutuuka. I wish ekyo ekintu bakituukiriza nga bakyogera. Ate sente zenkozesa ebiseera ebisinga nzijja mu nsawo yange kuba nze nyina ensonyi simanyi nnyo ku mobilizinga, simanyi nnyo okusaba sente mu bantu, kati nkozesa katono ke mba nfunye naye ekyobola tuchuzinga the most talented in a community, the most talented, omwana asinga talent ng'olaba yeetaagako just push. Kyobola tusobodde okubanga to registering a success ku national team under 20, under 23, under 17, you know. Lwansonga tulonda the most talented in the community, no matter how poor. Ne bwabanga kuba ffe tulina n'abaana abatalina bazadde abatalina bulamu nenga they are super talented on all levels. Naye tulonda the most talented, we should have picked everyone. Twandyagadde okubanga tupikinga buli muntu abatanayiga naye obusobozi, so tulonda oyo nga mutuufu yeetaagamuko switchinga mu switchings ka support. Okay. So bw'abaayo ng'ayina talent ng'awulira nti y'omu ku bantu abasinga okubeera ne talent mu community ye, ajja ne tumuwa test, bw'aziita n'asigalawo tubasuza, tubaliisa, tubaweerera. Okay. Maybe kino kakibuze ku lwamu na Uganda ayagala kumanya Eddy Kenzo bakumanyi you're an international artist, yes. But this side eno gye tukulabira kati tulaba oli team chairman, tulaba wano team chairman, kati balaba Eddy Kenzo ali eno mu team chairman. Olowooza abantu bajja kulowooza nti Eddy Kenzo atandise okugenda into politics or something, osobola okunyonyola otya mu Uganda? Nze siri politician naye ndi mukwano gw'aba politician. Ba politician boolaba abo bannayuganda ate balina abawagizi baabwe nabo bannayuganda, ate nze ndi musanyusa
oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki nze kompita nzija nenkusanyusiza abantu era wano nayitiddwa kusanyusa sisobola kusosola bannayuganda ebyobukulembeze byabwe n'obufuzi byabwe nze omulimu gwange kusanyusa bonna bwoba okuŋŋanyiza oba kuŋŋanyiza nompita nti basanyuse nga mbatandikira oba okitegeera ebikwatagala londo oli sebinkwatagala naye nze okusanyusa so osobola okunsanga ate newalala n'enkya sirina buzibu namunabyabufuzi yenna buli omu ayagala okwagira kyawagira wagire nange nyina enkola yange y'ebintu. So nga bwolaba tubadde twogere nawo abantu babona batandise okuba nga beekumanya waliwo omuvubuka ali eyo oluusi kale embeera nga kyankalanyeko tabitegeera wulira obulamu buganye ate ne Eddy Kenzo nawe wayita mu mbeera efaanana bwetyo kigambo kyoyinza okugamba omuvubuka atulaba ku mikutu egy'enjawulo ekimuzzaamu essuubi? Kigambo kyenyinza okugamba omuvubuka ali eyo kino no bandimpuliriza nnyo bangenda bagamba ekigambo ekisobola okubatuusewo mubeere abavubuka abamanyi nti okukola muvesa teri muntu atuula wansi oba waka nasobola okutuuka gyagala okugenda ojjako ng'otandise okutambula naddala nga byotambula obimanyi babeere abavubuka abakozi abakwata mpola abakkakkamu ab'amazima kuba bw'obeera w'amazima buli muntu akwesiga buli muntu gyakoma okwesiga n'okusembeza bw'obeera omuyaaye bakusenda wala ekirala babeere ba business people with the business mind nga bombuuziza nti ate lwaki oli ne bannabyabufuzi nze ng'omuntu anoonya ekyokulya anoonyeza famire yange ekyokulya anoonyeza abavubuka benkugambye bendabirira ekyokulya sisobola kwewala kukolagana na munnabyabufuzi kubamu business man I'm looking for money you understand so babeere abantu abali business minded byempalana babiveemu palaniraako simanyi lwana noono baana oli basooke bakola akasente kabe mu nsawo kusigadde binaki kibi nnyo okuba n'enjala naye bw'oba okkuse kiseebeera nnungi. Eddy Kenzo obadde ne concerts the road to Eddy Kenzo soko tuwe report byatambudde bitya biki ekyabiwadde amaanyi kiki ekiddako? Road to Eddy Kenzo yadde nnungi twagibuza buli wamu abantu babadde bangi nnyo abantu beesunga like it's a success era in fact kololo tugenda just kumala bumazi mukolo guwunzika tuwa zonna mukolo guwunzika masanyu kweyagala kubanza me I'm grateful already ndi musanyufu nnyo abantu badde baŋŋamba nti ate kolona wagisimanya nti bamuyitani ebola simanyi bintu zakubabita ne mbagamba nze mukama bw'aba bwasazeewo nja kubeera okay kuba already tuyise buli wamu abantu bazze batuwagidde bajjudde era tujja kukkiriza nti mukama bw'aba yatukkiriza kino tukikola kino bwe kiba kisobose itizo era mukama kyanabasazeewo kye tujja okugenda nakyo naye nga Road to Eddy Kenzo Festival was a success. We are very happy. 12th November it is a celebration day celebrating that success. You understand? Bana bakulekeddeko ku abamperekeddeko bangi nnyo perekeddwako abayimbi okuva mu nsi ez'enjawulo ne wane waffe era naawe ojja kuba obalaba twatandise okulanga leero Harmonize ka video ke nkataddeyo nga agamba okujja ndooza mukalabye n'abalala ngenda tandika okuuploadinga n'abewaffe wano abasinga obunene buli muyimbi agenda kubeera mbategekedde bulungi so bintu bigenda kuba bulungi. Kino nkibuuza ku lwaffe bannamawulire omuntu omunene nga Eddy Kenzo ebiseera ebisinga bwe tubeera nga twagala interview ku ba artist ffe bannamawulire bamanyi nnyo tuboola batatubalaamu magezi naye bw'okikola otya okubeera so humble to this extent? No, me I love people nga bwe nkugamba nze sisosola muntu n'atya n'omu nze buli muntu muleetanga bw'ali kuba nze ndi muntu wa Mukama Katonda nzikiririza mu Katonda yatonda eggulu n'ensi mikono gya Mukama giri bwe giti jangu nga bw'okola nga bw'oli nze Mukama bw'aba abantu abalisiivinga nga bw'oli jangu mu ngeri nze ani asosola abantu ba Mukama oba okitegeera so nze siri musosoze kyobola kali kuwambuza kabyo politics ne kugamba nze buli omu kasituba nze sigenda kwesimba nkyo bali so kitegeeza ndiwo okusanyusa abantu bange buli omu munzikiriza so ndiwo okukwagala abantu oba oli munnamawulire oba oli munnaki oba oli munnaki kasita obanga oli muntu oba munnange era omuntu abeereyo nga nyinako obuzibu sibumulinaako era nzisina muntu gwempalana. So kino nkibuuza ku lwa Salt Media mu nsonyiwa Katonda. Salt, we are celebrating 8 years. Olina special message egenda eri Salt Media, Pastor Kenzo, we are celebrating 8 years. So aba Salt Media ndieno kamera yamu eno aba Salt Media bayozayoza ninjuzayoza nyo Pastor Kenzo olw'emirimu gye gwebale kubanga osumba abantu ba Mukama
nibatwala mu kkubo ettuufu gye balaba nga libakoledde nnyo obulamu bwabwe bakozesa omutwe gwo okuwaffe essuubi nti obulamu kisobola okuba nga ovaamu webale nnyo ogenda maaso abantu ababeera ku salt media omunnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mu mugifudde kyeri olwaleero naye kyobulaba baddamu amaanyi ne babawa amawulire olunaku tusobola okuba nga mubaako kyemuyiga n'okuba entertainment mwebale nnyo nyongera okubayozayoza era nange nja kubawo ku mukolo nyimbiremu ku bantu mbasanyuse bwekina okuba Eddy Kenzo omuntu ayinza okulanga anyirira smart fat naye anamufumbira ettooke embeera eriti naye kakati kibi nnyo omusajja nga nze okumubuulira ebintu bwe biti kyokka nyina abakozi abankolera nina maidi afumbira osegedde so tosaako nga nti lwaki onyirira banfumbire waka nze n'omusajja mupakasi neno nanonye ssente nzija nempakasa nengula ebyokulya abantu boolaba nga tebanyirira baba bantondo baganze sijja kolagana n'oli sijja kolagana n'ono ng'ofa enjala nze nkolagana na buli omu nenyirira Eddy Kenzo kati oli bwe yagira ex kati bwe yagenda n'obivaako ebyo n'obuddamu bameyidde ebyo ex saagala kubyogera ekisooka kyobumanya my brother nze ndi muntu atakyali omutenyo sisobola kudda okwesiga ku bintu byaitu the past is past and we are moving good. We are all fine. Let's allow her to ask one. Ezaako nga bamanya ensi yaffe erina obuzibu nti abantu bangi ababuzaabuza abavubuka okwagala obafunirako kati ffe tulwana okulaba nga obabuulira ebigambo ebituufu naye wali ababuulira ebintu ebitali bituufu oneddeire kubanga ku bwongo bwabwe bwoko batukirawo nti abuzaabuza omuntu ono n'amuyisaawo n'oli naye nange ngezaako naye bwe nalaba biri bityo nasobola kudda okwogera nnyo kwanza okwogera ennyo saakayana n'abantu nakuŋŋaanya abavubuka okuva mu geto ez'enjawulo mbayamba oneddeire mbaliisa mbanywesa mbasomesa gyebali ne bwejja ne kamera n'ogenda ku masomero n'oba interviewe nga gyebalira bajja kubuulira kye mbakolera ngezaako okulaba nga nzirayo mu geto gye nava okusitula abalenzi kubanga one day one time banabo bajja kusitula abalala oluusi emyaka eyo 5 mmeka nga naffe twava dda mu nsi osanga balisitula omuzzukulu wange oba kitegeera so nzira nnyo mu geto nenkola kyensobola okuba ensi yafuuka politiko ate nsaagala kwogera nnyo nakusitamukuwa nzira nkolako kyensobola otherwise nandibadde nga buli kaseera mba ne message ez'okwogera naye abantu abamu basobola okuddawo ne basitwala bulala ate ne bakuwe ati nasalamu okukwata mpolampola naye nga ku ground gye tuli era tukola mu mulimu gwa Mukama wadde tetuyiteeka mu Mukama abantu bayite mu Eddy Kenzo Festival mbayita naye bagenda kujja. Of course they are coming. Bachimanyi emotoka n'emmotoka zigenda kuyiika wali Muganda. Kigenda enguudo zonna zigale mwana wa enguudo zonna zigale trust me. So balinze abayimbi ab'amaanyi mbaleeze kigenda kubeera kyakabi Eddy Kenzo wamwe gyendi Mukama abawe omukisa mugende mu maaso. Salaamu alaikum. Selecta, kuluta ningale kaleba. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.